الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نبذا Allah tabaraka wa ta'ala era okubeera nga abansinkanyizaako era nembawa essanyu ne okubeera nti mbozaayoza okubeera nga muli mu abo Allah be yalonze mu mukono okubeera nti mwe muzze okutuula mu darusu eno. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku bantu abafaanagana nga mmwe yagamba nti inna lillahi malaika, mazima Allah ayina bamalayika. Hadithi mpanvu naye ngenda kujjamu bishara. Inna lillahi malaika yaltamisuna ahla dhikr, mazima Allah ayina bamalayika abajja nga banoonyereza abantu abakola dhikiri. Bamalayika abakulembedde bwe batuuka mu kibinja nga mmwe bagamba bannaabwe abali emabega ne babagamba nti halummu ila hajatikum, mujje eri ekyetaago kyammwe ekyabaleese ku nsi. Ne bakuŋŋaana ne babeebungulula, waliwo ebigambo bingi, naye Allah abuuza bamalayika wa huwa a'lam, nga naye yasinga okumanya nti abantu abo maadha yuriduuna, kiki kye baagala. Bamalayika ne bamugamba nti yuriduuna aljanna, baagala jana. Allah addamu n'ababuuza nti hal ra'awha, abaffe baali bagirabyeko? Bamalayika bagamba nti lam yarawha, tebagirabangako. Allah abaddamu n'ababuuza nti fakaifa law ra'awha, kiri kitya singa abantu abo baali balabye ku jjana? Allah bamuddamu bamalayika ne bamugamba nti kanu laha ashaddu talaban, bandibadde bayitiriza nnyo okubeera nga bagisaba. Allah addamu bamalayika bano n'abagamba nti inni ushihidukum, mazima nze mbakakasa nti anni kad ghafartu lahum, abantu abo mbasonyiye. Okujjako wano, okujjawo wano mu muzikiti min mujibati maghfiratillah, kiri mu kubireeta okusaasira n'okusonyiwa kwa Allah. Okumanya ensonga nnene, malayika emu etuuka okugamba nti fihim fulan, mulimu gundi jaa li hajatihi, yazze lwa nsonga ye ndala, yazze lwa nsonga ndala. Allah agamba nti innahum qaumun la yashqa bihim jalisu, ekyo kibiina ky'abantu abatudde nabo tayinza kwonoona. Omuntu eyandibadde ali wali mu tawuni nga bamuyitako bw'aboogerako wano tekiriiwo, abandi badde balina ebintu bye batunuzaako amaaso nga biri haramu. Olwaleero kootudde wano, nsaba Allah tabaraka wa ta'ala abawe empeera y'abantu abazze okusoma darusu, era kifuuke ennunuzi yaffe lwe tumuli musinkana. Ensonga ey'okubiri, hani alakum, mwesiimye okubeera nga
Mungu oba Allah tabaraka wa taala abasiŋŋaanyizaawo lamanzaani. Guno omwezi Allah gwatusinkanyizaawo guyina kinene nnyo kyegukola kuyingirako jjana. Tafaali ddene ery'okuyingirako ejjana. Mungu bwakwasa omwezi guno n'ogutuukirizaamu ebiteekeddwa okukolerwamu. Kyova olaba hadithi ya Talha bin Ubaidillah radiyallahu anhu egamba nti inna rajulaini kadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, abasajja babiri bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam, wakana islamuhuma jamia, basiramukira mu kiseera kyekimu. Abasajja abo ne bawangaala ne nabbi sallallahu alaihi wasallam. Wakana ahaduhuma mujtahidan anil akhar, omu yali munyiikivu okusinga munne mukola ibaada. Abasajja abo ne bawangaala, fa maata al mujtahid, ono yali omunyiikivu naafa, wastushhida fi sabilillah, era yafiira mu kkubo lyani lya Allah tabaraka wa taala. Famakatha al akhar ba'dahu sana, ono munne n'awangaalayo omwaka mulamba. Kati Talha anyumya ku basajja bano nti aba ali mu ndooto mutulo, Allah n'amuleetera abasajja abo ababiri nga ayimiridde nabo ala babil janna, ku mulyango gwaki gw'ejjana. Kati omu fakharaja khariju min aljanna, ne wabaawo afuluma okuva mu jjana. Fa adhina liladhi maata akhira, nakkiriza ono yafa oluvannyuma ataali muki munyiikivu nnyo mukola ibaada. Oluvannyuma n'afuluma najja akkiriza ono munyiikivu. Oluvannyuma n'afuluma najja agamba Talha bin Ubaidillah, lam ya'ni laka ba'd, ekiseera kyo tekinnatuuka. Gwe ekiseera kyo tekinnakola ki, tekinnatuuka. Talha ekyo kyamwewuunyisa. Kijja kitya omusajja eyali omunyiikivu nga ono ataali munyiikivu nnyo amusoose okuyingira ki ejjana? Ekyandibadde kitegeeza nti omunyiikivu ye yandikoze eki. Ekyo ne kiyitira ku Talha, n'akeera ku makya n'akinyumya mu bantu, n'abantu ne beewuunya. Kijja kitya? Kubanga n'abantu beewuunya, baali babamanyi enkola yaabwe ey'emirimu. Paka ebigambo bwe byatuuka ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, nabbi kyava agamba ensonga eno, min ayi shay'in ta'jabun, kiki kye mwewuunya? Ono gwe mugamba ataali munyiikivu, alam yamkuthu ba'dahu sana, teyawangaala oluvannyuma lwe omwaka, wano wenjagala, wa adrakahu ramadanu, ramanzani nemusinkana, waswamahu waqamahu, n'agisiiba era n'agiyimirira. Ekibuuzo mukiwulidde? Adrakahu ramadan. Abaffe ono gwe mugamba okubeera nti teyali munyiikivu, teyawangaalayo omwaka, n'asisinkanwa ramanzani, n'agisiiba n'agiyimirira. Kati kiba kitegeeza okusiiba ku Ramadan n'okuyimirirako mu Ramadan kiina amakulu manene gekikola. Naye lwakuba nti kyannaku nti ffe
tuyinza okuba nga tubitegeera bulungi. Nze abagamba nyinza okuba sibifuna bulungi nammwe, n'ababitegeera obulungi be bali wansi w'emiyembe ewammwe. Abategeera nti man qama maa al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layl, nti omuntu ayimirira ne imamu paka imamu bwamala, kutiba lahu qiyamu layl, awandikibwako ng'ayimiridde ekiro kiramba, si nze si ggwe. Abakitegeera bali wansi wa ttaka. Era kyova olaba omu ku basalafu salihi yaloosa munne gwe bawangaala naye namugamba nti eno mukabburi, kubanga yafa ono n'asigala, naye yamugamba nti fe eno mukabburi gye tuli nadimna ala amrin azim, twejjusa ku lw'ensonga nnene, na'lam wala na'mal. Olwaleero tutegeera ebyali bitugambwa naye tetukyasobola kudda kukola. Wa antum, ate mmwe abakyali ku nsi, ta'maluuna wala ta'lamuun, mukola naye temumanyi. Namugamba nti la raka'a, era keegi fi sahifati ahadina, nga yawandiikibwa mu kitabo ky'omu muffe, nebeera nga ekkiriziddwa, khairu min ad-dunya wa ma alayha, kisinga eduniya n'ebyo ebigiriko. Ekyo nze naawe toyinza kugamba muntu nti era kebbiri zisinga omuzigo oba ennyumba mu mukono. Kyenvudde nkugamba nti ababitegeera tebakyasobola kukola ki, komawo kola. Fe abakola tuyinza okuba nga tetubimanyi, naye Ramanzaani yine eggwako, naye nga mmaliriza kakanyomero ako, mbakubiriza ekintu kimu, okwongeramu amaanyi mu nnaku zino ezikoze eki, ezisigaddeyo mu butono bwazo, butono naye za makulu. Muno mu 10 lino nabbi we yagamba ki? Yagamba nti nno fiihi layla, mulimu ekiro, khairu min alfi shahar, mulimu ekiro nga kyekisinga emyezi 10. Kitegeeza ekiro kisinga obuwangazi bwa umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga nabbi bwe yali ayogera ku umma yagamba a'maru ummati ma baina 60 ila 70, obuwangazi bw'abantu b'ekibiina kyange bujja kutambulira wakati wa 6 n'7. Kati gino bw'obalirira emyezi 10 giyinza okuba nga gisukka mu myaka 83 n'ogenda waggulu, naye ekiro kiri muno khairu min alfi, si alfu shahr nti kyenkana 1000, wabula khairu min alfi shahr, kisinga emyezi 1000. Okumanya olunaku olwo lukulu, nabbi yagamba nti man hurima khairuha, omuntu amibwa obulungi bwalwo, fakad hurim, aba akoze loosi. Omuntu amibwa ekiro kya Lailatul Qadr aba akoze loosi ey'amaanyi ennyo. Kiro kiramba, naye ate ekinnaku kituuka abantu bamaze okumanyiira, eyo Ramanzaani tujja kusiiba,
enkya nja kusiba inshallah. Tuli munaku abiri kati abantu babalabu bazigwayo ddi era n'abamu tebakyali ku programu ya bya ibada. Inshaghalahu shaghil, bw'abanga ayina ekimuli mu bwongo, kati abantu balowooza ku kimu, mmere ey'enjawulo gy'ogenda okulya, naye abaffe okusiiba ennaku zino za muwendo. Kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru al-awakhir, nabbi bwe zayingiranga ennaku 10, ahya laylahu, ekiro yakifuulanga kyaki, kyakubeera nti akola ibada. Ekyokubiri, wa aikadha ahla, nazukusa abantu be nabo ne babeera nga bakola ki, abaagaliza bulungi. Kati buli lunaku mulamanzaani muno, buli lunaku mulamanzaani muno baraka, mukisa. Era nabbi yagambanga atya nga omwezi gwa Ramadhaani guyingira, yagamba nti hadha shahru ramadanu kad jaakum shahrun mubarak. Muki mwezi gwa muki, okuva bwe balangirira oba okuva bwe tuyingira mu kiro kya Ramadhaani, byonna baraka. Baraka fil waqti, mu kiseera, baraka fil amal, mu mirimu, baraka fi thawabi wal ajr, mukisa mu mpeera. Era kyova olaba nti nabbi yagamba nti wa inna lillahi utaqaa minan nar, mazima Allah ate abaddu be okuva mu muliro, wa dhalika fi kulli layla, ekyo kibaawo buli kiro, buli lunaku, okuva ku lunaku olusooka paka ku lunaku olwa30 oba olwa29, Allah ate abaddu be okuva mu muliro. Vaako eno hadisi egamba awalu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiru itqu minan nar. Eyo hadisi si ntuufu. Hadisi egamba nti wa inna lillahi utaqaa minan nar, mazima Allah ata abaddu okuva mu muliro, wa dhalika fi kulli layla, ekyo kibaawo mu buli kiro. Baddu ba Allah, nkubiriza omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe, ebiro ebisigaddeyo biyinza okuba nga yennunuzi yaffe. Emizikiti gyakalidde, gigenda kuddayo ku asulu yaagyo. Eswala yasigadde egi eriko omujjuzo, yasigadde salatu ki magharibi, eyo yeyina emigaso emirala. Kyova olaba yo yasigadde ng'abantu bakyagitambuza nga bwebadde ekola ki, etambula, naye ezisigadde abantu babivuddeko. Naye nga maliriza ku nsonga eyo, mbasibirira ennaku zino tuyitirize nnyo adhikaari. Eno ibada teyetaaga maanyi mangi, tekwetaagisa kuva ku mmere gy'owaata, tekwetaagisa kuva ku bintu byoyoza, tekwetaagisa kuva mu dduuka, tekwetaagisa kumala genda mu muzikiti. Ibada ki? Dhikirullahi ta'ala. Era kyova olaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ngeva ku Sahal bin Muadh bin Anas al-Juhani agamba anna rajulan, mazima omusajja sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam,
omusajja yabuuza nabbi namugamba nti ayu almujahidina afdal, mujahidu ki asinga bamujahidina oba omulwanyi agenze mu lutalo lw'eddiini ani asinga abalala? Nagamba nti aktharuhum lillahi taala dhikira, oyo abasinga okutenderereza mu Allah tabaraka wa taala. Omusajja naddamu namubuuza nti wano wetwagala, ayu saimina afdal, musibi ki akola ki asinga, musibi ki akola ki asinga? Nabbi yagamba nti aktharuhum lillahi taala dhikira, abasinga okutendereza. Fenna abali wano mu muzikiti twasiibye enjala n'ennyonta, naye atuyinako enkizo mu basiibi. Anaatunywamu, bakuyita kunywamu kendo, anaatunywamu akendo yoyo atusinga okutendereza. Ekibuuzo gyendi naawe, adhikaari tetuzimanyi, tuzimanyi, naye ekibuuzo okuva ku makya paka wano, n'atendereza emirundi emeka, watendereza emirundi emeka? Kati kana akaseera kasigaddeyo okumanya eno ibaada nungi nnyo. Ibaada tekwe ne bwoba ogalamidde, era Allah agamba ya ayuha alladhina amanu idhkuru llaha dhikran kathira, mutendereze Allah. Naye omuntu asobola okutendereza Allah fil ghuduwi wal asal, kumakya n'olweggulo, namutendereza fi kulli ahwali, mu mbeera ze zonna osobola okutendereza Allah tabaraka wa taala. Ne dhikiri esinga obukulu ye dhikiri ya Qur'an, okusoma Qur'an. Totunuulira nti toli hafidhu, toli ki, oyina essuula mmeka? Nti nyinayo essuula zange 3, tekitegeeza gayala kubeera na 3 lubeerera. Naye kati kiki kyoyina, ekyoyinawo kyokozesa? Kati kamba wekyokulabirako. Nabbi yagamba nti man qaraa harufan fi kitabillah, omuntu asoma harufu egi mu kitabo kya Allah, falahu hasana, afune ki ekirungi. Mukiraba? Wal hasanatu bi 10 amthaliha, na buli kirungi kirina ebirungi 10 ebikikola ki. Kakati olaba al-Fatiha, al-Fatiha eyina ennyukuta 145. Kati mulowooza bwe tuba tugitadde ku hadisi eyo, omuntu bw'asoma al-Fatiha afuna ebirungi bimeka? Kitegeeza 145 emirundi 10. Mukiraba? 145 emirundi meka? 10 ze bye birungi bimeka? 145, si kyekyo? Wano waliwo atamanyi kusoma al-Fatiha? Ne bw'oddiŋŋana al-Fatiha, Allah tagamba nti nno ono agiddiŋŋanye nnyo, sijja muwa mpeera. Nabbi agamba nti aklifu min al-a'mali ma tatiqun, mukole emirimu gye musobola, fa inna Allaha la yamallu, Allah takowa bba wa mpeera, hatta tamallu, okujjako nga mwe mukoyo okola ki, okola. Gwe ne bw'onoddiŋŋana al-Fatiha mirundi meka, Allah tajja gamba nti oyo sijja muwa mpeera, sijja muwa ki mpeera,
ku lw'ensonga addiŋŋanya al-Fatiha nedda si bwe kiri. Kati ensonga eyo ebadde eyako kubeera nga twejjukanya ngeri ki zino ennaku ezisigadde, ngeri ki gye tuzikola ki, tuteekeyo amaanyi nga bwe tuteekayo ku ngeri y'edduniya. Abasajja bakulu abali wano ndowooza bajjukira bulungi mu 97 awo bwe watyo awo wali e Kampala ku Centenary Park waliwo emmotoka gye basimbawo Hyundai ng'abantu bagyekwatako bwe bati okumala ennaku 3 ng'anaagiwangula nga tagyeko mikono okumala ennaku meka 3 z'essaawa 72 emmotoka eyajja giwangula nga toyina kujjako mikono okujjako ng'ogenda manju na kulya nene ensiri ne bwekuluma wenywenyamu bwenyenya nebuuka nekola ki naye gwe bakinyumiza obunyumiza ayinza okugamba nti tekisoboka nga tolaba abakyala batera okunafuwa mu nsonga ezimu naye kwaliko n'abakyala ekikwewuunyisa omuntu ne bwe yawuliranga nga emikono gimufuuyiridde nga tajjaako wabula agwa bugwi wansi ambulensi nemukwagira nemukola ki nemutwala wali emulago. Okwo kwe kunyiikira kwe tunyiikira mu duniya nga olaba omuntu kwegamba n'ekitasoboka akifuula ekisoboka. Naye nkukakasa omusajja yawangula emmotoka eyo Hyundai naye kati bwagireeta ku kkubo omuyinza n'okwewuunya avudde mu mpuku ki okuleeta emmotoka eyo abaffe ekyo tekitumala okubeera nti twewaayo okukola emirimu emirungi. Abaffe tekitumala kweyambisa kaseera kano. Ekyo tusaba Allah atusobozese okukola emirimu emirungi. Ensonga gye tugenda okwogerako y'ensonga ya hujjiyatu as-sunna, okwesembesa sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tuyina okumanya as-sunna kyeki. Ekyokubiri aksamu sunna min haythu dhatiha, kugamba emiteeko gya sunna nga yizo hadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ensonga eyokubiri alaqatul Qur'ani bis sunna, Qur'ani ekwataga oba alaqatu sunna bil Qur'anil Karim, sunna ekwataganirawa ne Qur'ani ey'ekitiibwa. Ekigambo sunna mu lulimi kitegeeza at-tariqa, lyekubo, ekkubo, era oba asiratul hamida oba ebyafaayo ebirungi kanat au dhamima oba ebibi. Kati sunna nga sunna ojja kwesinkana nga kyakozesebwa mu ngeri y'ekkubo oba mu ngeri yaki y'okubeera nti ebyafaayo sawa birungi oba biki bibi.
era kyova olaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam mu makulu ago yagamba nti man sanna fil islami sunnatan hasanatan, omuntu yenna abeera mu busiraamu n'atandikawo enkola, kino tuyinza okugamba nti enzivunula entuufu egamba nti man sanna fil islami sunnatan hasana, omuntu yenna azuukusa mu busiraamu enkola ennungi. Kubanga mu busiraamu tewaliiwo muntu kutandikawo nga nkola ya buki ya busiraamu nga nabbi teyagireka neba nnungi. Era ojja kwesinkana hadithi eno nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yajogera nga waliwo abantu bajja mu muzikiti nga endabika kabilatu Mudar nga endabika gye balabikamu si nnungi. Abamu mujitabi Nimar baali bambadde maliba mukalidisu nga bambalidde ebitala mukalidisu yofa nga bambalidde n'ebiki n'ebitala. Nabbi olw'embeera gye yabalabamu n'agamba abantu abaali mu muzikiti basaddaake, fatabata annasu, abantu ne bakerewa mukola ki mu kusaddaaka. Bwe bakerewa mukola ki mu kusaddaaka, omusajja eyali ku nkomerero y'omuzikiti n'avaayo mu akhirul qawm n'abeera nga ayina kyasaddaase, abantu bonna ne bakola ki ne babeera nga basaddaaka. Nabbi kyava agamba nti man sanna fil islami sunnatan hasana, kiba kitegeeza ki nti man ahya sunna, omuntu azza sunna obujja so si atandikawo. Kino kuzza bujja already ekikola ki ekiriwo, so si nabbi yali tategeeza kutandikawo. Toyina nkola gyojja kutandika mu busiraamu nga ntuufu. Era nabbi lumu yagamba nti waditu anni raaitu ikhwani, negomba senga ndabye kubaki baganda bange. Ne bamugamba la hadithi mumbeera nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu yagamba nti wajja kujjayo abantu nga abantu abo man ahya sunnata ba'da an umitat, omuntu yenna azza sunna oluvannyuma lw'okubeera nga abantu bagifiisa, falahu ajiru 50, agenda kubeera n'empeera z'abantu 50. Bamubuuza minhum, mubo oba muffe, n'abagamba nti bal minkum, agenda kubeera ne mpeera z'abantu 50 mummwe mu mulimu ogwo gwazizza obujja. Mukiraba? Omulimu ogwo bw'oguzza, bw'oba sunna yonna n'ogizza obujja, ofuna empeera z'abaki basahaba 50 mu mulimu ogwo, so si mu mirimu gyonna. Kubanga oli ayinza okugamba nti hadithi eno ekontana ne hadithi egamba nti no la tasubbu ashabi. Okiraba? Eri yali ebuna basahaba emirimu gyabwe ki gyonna, naye mu mulimu ki ogumu omuntu gwaziza obujja, falahu ajiru 50, afuna empeera zaki. Kati almuhimu kyetwagaddemu ekigambo sunna, okiraba nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaga mu hadithi eno nti no man sanna sunnatan
oba man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi, afuna empeera yaabo abagikoleddeko naabo abagikoleddeko oluvannyuma lwe naye afuna empeera za sunna eyo min ghairi ayankusa min ujurihim shay, nga takendezeza mu mpeera zaabwe n'akamu. Era waman sanna fil islami sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha. Omuntu yenna abeera nga ayina enkola enkyamu mu busiraamu afuna ekyonono kye zambi eryo ne zambi lya abalikoleddeko. Kati ekyo ne kibeera nga ekigambo sunna kitegeeza at-tariqa. Kitegeeza ki? Ekkubo. Kati ekigambo sunna kyakozesebwa mu mbeera ez'enjawulo. Ojja kusanga aba hadith bamuhadithuna nga bakozesa ekigambo sunna nga balina amakulu ge bategeeza, kubanga sunna kyeki? Sunna mu mateeka g'obusiraamu hiya aqwalu rasul, bye bigambo byani bya nabbi sallallahu alaihi wasallam, wa af'aluhu, nebiki nebyokolwa bye, wa taqriratuhu, nebyo nabbi bye yalabanga basahaba babikola n'atabigaana. Okiraba? Kati muwulira qala rasulullah, nabbi yagamba, eyo eba sunna. Bwe bagamba nti kana nabbiyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadha, nabbi yalinga akola bwati, eyo ebeera ki? Sunna. Tujja kulaba ebigambo nti bino ebikolwa yabikola ala muqtada aljibil, nga yabikola nga ku ngeri ya butonde. Ne wabeerawo ekigambo sunna nga kitegeeza taqriratuhu. Taqriru kyeki? Byebyo nabbi byalaba nga basahaba babikola ki? Babikola n'atabagaana. Mukiraba? Mwebyo nabbi byalaba nga basahaba babikola, nabbi sallallahu alaihi wasallam mukimanyi bulungi nti yasaaza tarawih emirundi emeka? 3. Ku gwokuna teyafuluma. Basahaba ne babeera ebweru nga balindirira nabbi akola ki? Okiraba? N'atafuluma. Bw'atafuluma naye ku makya ne bukya n'abagamba nti lam yakhfa alayya amrakum albariha, ensonga yammwe teyambuzeeko nti saagitegedde jjo, wabula nategedde, naye inni khashitu an tufrada alaikum jamaa, natidde taraweeha eno okubeera nga ebalaalikibwako, okubeera nga mugisaala muki? Mu jamaa. Nabbi n'atadda mugisaala, naye ku mulembe gwe yasanga basahaba nga Ubayi abakulembedde abasaaza mu Ramadan. N'abuuza nti man haula, ne bamugamba nti qawmun laysa ma'ahum Qur'an, ekyo kibiina ky'abantu tebamanyi Qur'an. Wa hadha Ubayi, n'oyo ani? Ubayi yusalli bihim, yakola ki? Abasaaza. Okiraba? Nabbi
n'agamba nti ni'ma ma sana'u, kyengera kyekyo kye bakoze ekyo. Kati ojja kusisinkanayo nga abantu abamu bagamba taraweehi terina kusaalirwa mu muzikiti. Nabbi yakola ki? Yagisaala emirundi emeka? Esatu, teyaddamu. Naye taraweehi sunna fi'iliya, sunna nga nabbi yagikola, ate sunna qawliya nabbi yajogera, ate sunna taqririya nabbi yalabanga basahaba bagikola n'atabagaana. Ate teyakoma naawo n'agamba nti ni'ma ma sana'u, kyengera kyekyo kyebakoze eki kyebakoze. Kakati kiba kitegeeza nti sunna kyeki? Bye bigambo byani oba ebiki oba ebyo bye yalabanga basahaba babikola n'atakola ki? N'atabagaana. Kati eyo sunna ekozesebwa mu mbeera y'abantu aba hadithi. Tuyinayo ebikolwa n'ebiki n'ebigambo, netubeera neki, netubeera n'ebyo nabbi bye yalaba n'atagaana basahaba bikola ki? Bikola. Kitegerekese. Kakati sunna oba kyebayita sunna inda alfuqaha, kyebayita sunna eri abamanyi baki ba fiqihi, kyeki? Kitegeeza nti ma yuthabu fa'iluhu imtithalan, nti abakikoze ng'agoberera nabbi afuna ki? Empeera. Ate aba akikoze eki? Akirese tafuna musango, naye aba asubiddwa empeera. Kati ekyo kiri bwe bakikozesa mu fiqihi kyekiba kitegeeza. Mu mateeka gano aga shariya kiba kitegeeza nti omuntu bw'aba akikoze afuna ki? Aba akirese tafuna musango, naye aba asubiddwa obulungi bwaki. Kakati ate mu akida bwe bakozesa ekigambo sunna kitegeeza dhiddu albid'a, kyekyenyume kyekyo ekizuule. Era senga bagamba nti gundi ali ku sunna, kiba kitegeeza nti ali ku nkola yaki? Ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era bwe bagamba nti omuntu tali ku sunna za nabbi, tali ku sunna, oyo tugamba nti nno oyo mubtadi'u mu akida, nti muki? Muzuuzi mu ddiini. Ekyo mukimanyi bulungi ensonga ya bid'a. Omuntu yenna azuula mu ddiini faqad za'ima anna muhammadan khana risala. Omuntu yenna azuula mu ddiini abanga agamba nti nabbi Muhammad yakumpanya obubaka. Kati bwe tuba twogera ku alaqati sunna hadith, alaka enkwatagana ya hadithi ne Qur'ani bikwataganirawa? Mukiraba? Tujja kwogera mu bufunze. Ekisooka, hadithi ebiseera ebimu zijja nga muakidatan lil Qur'an, nga zijja kunyweza Qur'an. Hadithi zijja ebiseera ebimu
nga zijja kunyweza Qur'an. Ekyokulabirako bw'otunuulira mu suratu An-Nisa okuva ku aya eya 29 mukiraba Allah agamba nti ya ayuha alladhina amanu la taakulu, abange mu abakiriza temulyanga amwalakum bainakum bilbatili, emaali yammwe wakati wammwe bilbatili, mu ngeri yeki enkyamu, illa an takuna tijaratan an taradi minkum, okujjako nga bubadde kusuubulagana wakati wammwe. Omuntu takkirizibwa kulya maali ya muntu illa okujjako nga osuubudde naye kusuubulagana, obanga akoze eki, asiimye. Tuleetereko ekyokulabirako. Senga omuntu antuma wali mu katawuni mu mukono naŋŋamba nti genda ongulire engatto nga engatto ezo akimanyi zigula emitwalo emeka? 2. Nze neŋŋenda nenjogeraganya neki natunda nanguliza kugumu 8. Okiraba 2 zino zaani? Mukakasa za yantumye mu nkola y'abantu tewandizifunye kati zaani gwafisiza kiki kyotaddemu? Kakati ku makuba 2 omuntu alidde sente bwaba, kubanga abantu bagamba nti zino 2,000 zange, aba zilidde mu kubo ki ku makuba 2? Kubo lya kusuubula noono oba onaasiimye sente zo zirye? Era bw'oba osaba lisiiti osaba ya sente meka? 2. Lwaki 2? Kubanga tugambye nti omuntu ateekeddwa okulya sente z'omuntu mu makuba meka? Imma antariki tijara, mu ngeri ya busuubuzi, oba mu ngeri yaki yakubeera nga azikuwadde nga asiimye. Ekikusabisa lisiiti ey'emitwalo 2 ng'ate oguze gumu 8, lwaki? Kiba kitegeeza nti toyagala akole ki? Bw'anaamanya adde asiima oba tasiima, kaakati ezo sente oba oziridde mu makubo makyama. Almuhimu kyetwagalamu abaffe eno sunna esobola okujja muakida lil Qur'an ng'enyweza teeka lyaki lya Qur'an. Era kyova olaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti la yahillu limri'in an ya'khudha mala akhihi bighayri haqqihi. Okiraba, omuntu takkirizibwa kutwala maali yaki ya munne okujjako ng'agitwala muki mu ngeri ey'amazima. Mukiraba? Kati bw'otunuulira hadithi eno olabanga ezze nga enyweza ekyo Qur'ani kyeyakola ki? Hadithi enyweza Qur'an kyeyakola ki? Kyeyogerako. Kati hadithi oluusi zijja nga muakidatan lil Qur'an, nga zizze okunyweza Qur'ani byekola ki? Kiba kitegeeza nti waliwo obwetaavu bwa hadithi. Ekyokubiri kiba kitegeeza antakuna mubayyinatan lil Qur'an,
hadithi oluusi zijja okunnyonnyola Qur'an. Hadithi zijja okunnyonnyola Qur'ani. Mukiraba mu suratu Nahl aya okuva ku aya egamba nti eyana mwenya, aya eyana mweki mwenya, Allah tabaraka wa taala agamba wa anzalna ilayka dhikra, twakusaako. Almuradu bidhikri huna, ekigendererwa wano mu dhikiri yeki ze sunna. Okiraba, litubayina linnas, onyonyole abantu manuzila ilayhim, ekyo ekyakola ki? Mukiraba, wa anzalna, Allah tabaraka wa taala agamba wa anzalna ilayka dhikra, twakusaako hadithi zino oba twakusaako sunna, litubayina linnas manuzila ilayhim, oberenga onyonyola abantu ebyo ebyakola ki. Kati kitegeeza nti fataati sunna zijja mubayinatan, hukumu warada mujmalan, hukumu eyajja nga eyogeddwa wamu mu Qur'ani al-Karim, mithlu as-sala, ekyokulabirako esswala, aya egamba etya wa aqimu wa atu, kyekinyonyola engeri gye tusaalamu. Sunna si kyekyo nekuyigiriza. Era olaba nti nno omusajja waliwo hadithi emanyiddwa obulungi, musiu fi salatihi, omusajja yayonona muki mu swalaye. Omusajja ajja n'asaala, bw'amaliriza okusaala najja atoolera ani? Nabbi sallallahu alaihi wasallam salam. Nabbi n'amugamba nti irji fasalli fa innaka lam tusalli, ddayo okole ki? Ku lw'ensonga tonnakola ki? Paka omusajja ku mulundi ogwokusatu bwe yatugamba wallazi ba'athaka bilhaq, ndayiro ye yakutuma n'amazima, siyinza kulongoosa kusingako wano, fa'allimni, nkola ki? Kati amuyigiriza, okuyigiriza kuno bayanan limujmal al-Qur'an, kubanga tojja kusanga nga aya ekulaze ngeri ki gy'onookola ki, gy'onoosaalamu, kyekijja okunnyonnyola. Kyekyo aya kyegamba nti anzalna ilayka dhikra litubayina linnasi ma nuzila ilayhim. Kati esswala kaifiyatu, engeri y'okusaala, ebiseera by'esswala we bitandikira paka we bikola ki, we bikoma, tubijjawa mu sunna zaki za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kitegeeza nti bw'okeesa enkya nga tunkiru as-sunna, ng'owakanya okubaawo kwaki kwa sunna, era nti hadithi toziramuza, kitegeeza okusaala kuveeko. Mukiraba, kubanga Qur'ani egambye eki? Egambye wa aqimu s-sala wa atu, naye kyekijja okunnyonnyola. Era bw'otunuulira hijja nabbi walillahi ala nnasi hijjul bait, okiraba, nabbi yakola, yamala genda mu hijja n'agamba basahaba khudhu anni manasikakum, munzijeeko emikolo gyammwe, fa inni la adiri anni alqaakum ba'da amikum hadha. Kati gwe bw'okeesa enkya n'ogamba nti sunna sijja
kutambulira ku hadithi, ntambulira ku Qur'an, kijja kwewuunyisa ng'ate ogenze Makka. Ogenda kukola ki? Kubanga ojja kutuukawo era oli bw'amala okusomera aya ekukubiriza okukola hijja, ayina okwetaaga hadithi ya Jabir ibn Abdillah. Nabbi ki engeri gye yakolamu ki? Hijja. Kati fasunna mubayyinatun lilquran fa inna alqur'ana amara bisalah ala wajhi alijmal. Qur'ani yatulagira okusaala ala wajhi alijmal, mu ngeri yanduli. Kyekijja kitematema ensonga eyo. Asunna mukiraba, ojja kwesinkana aya egambye wa aqimu sala, naye fabayyanat sunna nezitunyonyola kaifiyatu sala mu ngeri y'ensaala, min ruku'in wa sujudin, kukutama nokola ki? Nokuvunama. Kati twakogera ebintu bibiri. Sunna ejja hadithi zijja kunyweza oluusi ekyo Qur'an kyekola ki? Sunna hadithi zisobola okujja nga zinyonyola ekyo Qur'an kyeyogera nga ekyogera wamu. Mukiraba tugambye nge eswala, Nabbi sallallahu Qur'an egamba nti wa aqimu sala wa atu zaka. Engeri y'enswala tugijjawa mu sunna, si kyekyo. Walillahi ala nnas hijjul bait. Okiraba Allah atukubiriza okulambula eki? Ennyumba ye, si kyekyo. Engeri ye nambula, engeri y'enkola ya hijja tujja gijjawa mu sunna. Era Nabbi kyagamba nti litaakhudhu anni manasikakum, munzijeeko enkola yammwe. Ensonga eyokusatu, alaaka, akakwate hadithi wezikwataganira neki? Ne Qur'ani. An takuna sunna muwaddiha limishkili alquran. Hadithi zijja nga zizze okunnyonnyola abantu kye batategedde mu Qur'an. Mukiraba? Sunna zijja nga zizze okukola ki? Okunnyonnyola ekintu ekirimu obukalubo mu kutegeera ki? Qur'an. Ekyokulabirako, Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti alladhina amanu, abo abakiriza, walam yalbisu imanahum bidhulum, ne batatabika mu bukkiriza bwabwe buki? Bulyazaamaanya. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Abo be bayina okwesiima era beba okulungamizibwa. Mukiraba? Basahaba bwe bawulira aya eno bagamba nti ayuna la yadhlimu nafsahu, ani muffe ate eryazaamaanya. Kati bo basahaba mu Qur'ani bategeeramu dhulumu ki? Obulyazaamaanya. Okiraba? Bwonna. Kati kiba ekyo kifuuse mushkil, kifuuse ekizibu nga kyetaaga okunnyonnyolwa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati kyova olaba nti Nabbi yajja n'akinnyonnyola bulungi nga basahaba bamukoze eki? Kibayitiriddeko n'abagamba alam taqra'u qawlahu ta'ala, abaffe temusoma ekigambo kya Allah ekigamba inna shirka
la dhulumun azim, mazima shiriki buli azamanya buki bunene. Fawaddaha alayhi salatu wassalam, nabbi nanyonyola era adh-dhulum wa bayyana annahu laysa bidhulmi umuman, nanyonyola nti buno si buli azamanya bo bwe baba badde bakola ki, bwe bategeera, wabula obuli azamanya obutegeezebwa si bwe bwe babadde bafunamu. Kati tulina obwetaavu okudda mu hadithi okutunyonyola Qur'an, kubanga Qur'an yajjanga neyogera ebigambo nga biyingiramu ebintu bingi. Ani alina otunyonyola okutegeera ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati tulina ensonga meka? 3. Qur'an, sunna, akakwate ka sunna neki ne Qur'an kali luddawa? Nti Qur'an, sunna zino zijja okunyweza ebyo Qur'an byekola ki. Ekyokubiri, hadithi oba sunna zino zijja okola ki, okola ki, okunyonyola ebyo Qur'an ebitategerekese ne sunna okubeera nga bikola ki. Kati era kyova olaba nti Allah bwe yassa Qur'an oba aya egamba nti wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyad min alkhayti alaswad min alfajr, Allah bwe yassa etteeka mulye munywe okutuusa bweneeyoleka wuzi enjeru okuva mu yuzi eki. Sahabi ayitibwa Adi ibn Hatim yateeka wuzi emeka? 2, nga alowooza nti Qur'an kyekola ki, kyetegeeza n'alya. Okiraba? Kati paka bwe yagenda neyeebuuza ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam, namunyonyola alkhaytu al abyad ne khaytu al aswad, namunyonyola nti alkhaytu al abyad wuzi enjeru bwe budde bwaki, bwe misana nga buva mu budde bwaki, bwekiro. Ki ekitunyonyola ekyo? Ahadithi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, Qur'an esobola okujja nga mukhassisan, hadithi zijja mukhassisan lil Qur'an, nga zijjize okujulula muki mu Qur'an. Aya eyinza okujja ng'olaba ebuna. Ekyokulabirako, Allah agamba mu Qur'an mu suratu Nisa, agamba nti yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Allah abalamira, abalagira mu baana bammwe okubeera nti nno bwe muba muvudde mu nsi, lidhakari, omulenzi, mithlu hadhi al unthayayn, afuna 2 ku kyokumki kyomuwala. Kati eyo aya ebuna hatta n'omwana asse kitaawe ekola ki, emutwaliramu. Okiraba? Naye hadithi egamba ejjamu alqatilu akoze eki, asse. Omwana bwatta kitaawe takola ki, tasika. Kiri mu mawani al irith, obusiraamu bebikola ki, ku lw'ensonga la hadha lahu, alqatilu la hadha lahu fil mirath, tayinayo mugabo muki. Kyekinyonyola ebyo hadithi. Kati gwe bwogamba nti tewali bwetaavu bwakubeera nti nno omuntu hadithi bino onobijjawa?
okiraba. Allah tabaraka wa ta'ala bwamaliriza okwogera ku bakyala abatakkirizibwa kuwasa yagamba wa uhilla lakum ma waraa dhalikum, abasigadde babakkirizibwa okukola ki? Okiraba. Kakati kiba kitegeeza nti oli ajja kulowooza nti muharramatu minan nisa, abakyala abaziyizibwa bebo bokka, naye ne bukeesa enkya nga waliwo abakyala abaziyizibwa ng'ate mu Qur'an tebalimu, nga bali mu ki? Mu sunna. Be baliwa ng'ekyokulabirako. Oluusi bayinza okuba nga bakkirizibwa mu Qur'ani okumuwasa, naye singa obagatta babiri tebakkirizibwa. Ekyokulabirako, nabbi yagamba nti la yujma'u bayna almar'ati wa amatuha, tetugatta wakati wa mukyala na sengaawe. Okiraba. Omusajja bw'aba ayina omukyala ng'ayinayo omukyala oyo ng'ayinayo ne sengaawe, tebakkirizibwa kubagatta n'obawasa mu kiseera kyeki kyekimu. Mukiraba. Qur'ani tojja kisangamu. Oli ayinza okugamba nti nze kampase omukyala ate muwasizeeko neki ne sengaawe. Ekyo tekikola ki? Tekikkirizibwa ne omukyala okumuwasa ne maama we omuto mu kiseera kyekimu. Oyina omukyala ayina maama we omuki? Omuto. Tokkirizibwa kuwasa maama we omuto nga ono mu mukyala akyali wansi wa mikono gyo. Mukiraba. Ekyo ojja kukisinkana nga mu Qur'an tekikola ki? Kyekyajja ne kitunyonyola ye sunna. Wa harrama al-Qur'an ala al-muslimina al-mayyita. Qur'ani yatuziyizaako okulya ebifudde ki? Byokka. Aya egamba nti hurrimat alaykum almaytatu, muziyiziddwa okulya ebifudde ki? Byokka. Waddamu n'omuki? N'omusaayi. Mukiraba. Sunna nejja nga oba ahadithi nezijja nga zikola ki? Zijjululamu. Nezijjululamu. Fabayanat sunna, ne bukeesa enkya nga hadithi ezze nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba uhillat lakum oba uhillat lana maitatani, tukkirizibwa okulya ebifudde byokka nga tebimaze kola ki? Kusalibwa bimeka? Waddamani, n'emisaayi emeka? Wali aya egambye eki? Eziyizza okukola ki? Okulya ebifudde byokka, waddamu n'omuki? Kiki ekijja ne kijjulula ye sunna? Uhillat lana maitatani, tukkirizibwa okulya ebifudde byokka bya mirundi ki? Ebiri. Nabbi n'abinnyonnyola n'agamba waddamani assamaku waljarad. Ala waddamani n'atunnyonnyola emisaayi emeka? Yagamba nti alkabidu wattihal, kyekibumba n'akaki? N'akataago. Okiraba. Ate amma almaitatani, ebifudde byokka ebibiri, n'atunnyonnyola assamaku, ebyennyanja waljaradu, neki? N'enzige.
okiraba eri aya etuziyiza okulya ebintu ebifudde byokka kyekitujiramu ze sunna zaani za nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti uhillat lana maitatan, tukkirizibwa okulya ebifudde byokka nga tebimaze kusalibwa, okugjako oluusi ku byennyanja ebyemikebe bateekako oluusi ne bagamba nti dhubiha an tariki shar'iyya, nti kisaliddwa mu ngeri ya shariya. Ebyennyanja tebabisala lwakuba nti bakakwata nti abasiraamu nako ne bakwongerako nti kisaliddwa mu ngeri yaki, naye ekyennyanja kyo tekiteetaaga tukole ki. Kati mulabye Qur'ani egambye nti muziyiziddwako okulya ebifudde byeki byokka neki n'emisaayi, kyekitujuliriramu sunna. Kati kiba kitegeeza nti sunna nayo masdar min masadiri ash-shari'a, ka nsibuko mu nsibuko, era ekizireeta hadisi ekisooka kwekubeera mu akida okunyweza ebyo ebiri muki mu Qur'an. Ekyokubiri kwekubeera nga muwaddiha, okubeera nga zinyonnyola ebyo ebirimu obuki obuzibu. Ekyokusatu kwekubeera nga mukhassisan, nga zijja okubeera nga zijjulula mu ebyo ebiri muki. Kati hadisi zijja nga zikomeka, ekigendererwa kya hadisi nga zikomeka ekyo ekintu oba aya eyajja ng'ekintu kite. Mukiraba? Qur'ani, sunna ejja nga muqayyidatan lil Qur'an, ng'ekomeka ekyo Qur'an kyeyakola ki kyeyata. Ekyokulabirako aya egamba wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma oba aydihima, mubeere nga mutema emikono gyabwe. Batemerawa okusinziira ku aya eyo, batemerawa esobola okutegeeza okutemerawa, esobola okutegeeza okutemerawa, esobola okutegeeza omukono gwonna ogukola ki, si kyekyo. Kati sunna ze zajja nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atulaga wa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisariqi, nabbi ne bamuleetera omubbi akoze eki, abbye, faqutia yaduhu, omukono gwe ne gubeera nga gutemebwa min mifsalin, mu kisekeseke. Mukiraba? Kyekitunyonnyola ekyo sunna. Kati kiba kitegeeza nti omusiraamu yenna akkiriza Allah yandibadde akakasa nti sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era waliwo n'oluusi nga hadithi ezze neyeetongola n'okulamula. Hadithi eyinza okujja nga yeetogodde n'okola ki, n'okulamula. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ala inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu, naweebwa Qur'ani n'ekikola ki, n'ekikifaanana. Kyekifaanana Qur'ani? As-sunna. Mukiraba? Kati kiba kitegeeza nti nno tuli beetaavu. Ebyokulabirako
bingi nnyo ebikwatagana n'ensonga ya sunna. Kati ekisooka hujjiya, okwesembesa obujulizi obuva mu sunna. Luli tubadde tulaba nga alaaka akakwate akaliwo wakati wa Qur'ani neki ne sunna, naye kati hujjiyatu sunna okubeera nti sunna bujulizi buteekeddwa okubeera. Ekisookera ddala Allah agamba atya mu Qur'ani, agamba mu suratu an-Najm, n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala, wama yantiqu, nabbi yalinga tayogera nga asinzira ku kwagala kwe, in huwa illa wahyu yuha, okujjako bwali bubaka obuva eryani Allah tabaraka wa ta'ala. Era aya nyingi nnyo ezitukubiriza okubeera nti nno al imanu tadu ila al iman, nga aya zikowola kujja eri buki bukkiriza, wal iltizam bi sunnati rasulillah, n'okwekwata ku sunna zani, ku hadithi, watamasuk biha. Qala ta'ala fa aminu billahi wa rasulihi, mukkirize Allah neki n'omubaka we Allah sallallahu alaihi wasallam, wan nuri alladhi anzalna, n'ekitangaala ekyo kyetwakola ki. Fal imanu bihi wajibu mutaayyin, okukkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam kyateeka. Wala yatimu, kiri wajibu okukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yatimu al imanu illa bihi, okiraba. Wala yasihu islam, era obusilamu bw'omuntu tebuyinza kutuuka illa ma'ahu, okujjako nga bino byonna abikoze eki, abigasse. Qala wa qawluhu ta'ala, Allah agamba nti mu aya emu, waman lam yu'minu billahi wa birasulihi, n'omuntu atakkiriza Allah naki, fa inna a'tadna lilkafirina sa'ira, twateekera abajeemu omuliro sa'ir. Ne aya endala eziraga okwesembesa sunna, fala wa rabbika, nkulayirira omulezi wo, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, tebayinza kuba bakkiriza okutuusa nga bakufudde nga gwe mulamuzi kwekyo ekyakola ki, ekiba kigudde wakati waabwe. Thumma la yajidu, oluvannyuma ne babeera nga tebafuna munkenyera fi anfusihim, mitima gyabwe tebafuna munkenyera haraja, bima qadaita wa yusallimu taslima, ne babeera nga bajemulukira amateeka ga Allah. Kati ebyo byebimu kubiraga nti nno omuntu kyateeka omuntu atamasuku bisunnati rasulillah. Hadithi bwejja neyogera ekintu, toyinaawo kugamba nti eno hadithi, wabula olina kukkiriza nti nno lino teeka, kulw'ensonga tulabye ebimu kubiraga nti nno waliwo alaaka wakati wa Qur'ani neki ne sunna. Era mu bimu nabbi sallallahu alaihi wasallam beyatukubiriza, yagamba nti taraktu fikum amrain, mbalekedde ebintu meka biri, lan tadillu ma tamassaktum bihima, temuyinza kubula ebbanga limumala nga mubikoze eki, mubyekuteko kitabullah wa sunnatu nabiyihi, ekitabo kya Allah ne sunna zaki z'omubaka
sallallahu alaihi wasallam. Toyina kwawukana kwebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam byatuyigiriza. Abamu nobeera nga weekwasa nti kino tekiri mu Qur'an, kino tekiri mu Qur'an, sijja kikolerako. Tugamba nti olina kikolerako ku lw'ensonga Qur'an ne sunna byonna kyekimu, wahyu min Allah, bubaka obuva eryani Allah tabaraka wa ta'ala. Era al-Bukhari agamba ku nsonga ngeva ku Abdullah ibn Aun al-Busri, agamba nti annahu qala thalathun uhibbuhunna li nafsi, ebintu bisatu mbyeyagaliza, wali ikhwani neki ne baganda bange, hadhihi as-sunna an yata'allamuha, eno sunna ahadithi okubeera nga abantu bazikola ki, bazeyigiriza, wa yatasaalu anha, era bebuuziganye ku bikwata ku nsonga eyo, wal Qur'anu an yatafahamuha, ne Qur'ani abantu bagyeyigirize, wa yatasaalu anhu, era babeere nga bebuuzaganya wakati waabwe mu nsonga ekwatagana ne Qur'an, wa yad'u li annasa illa min khair, kugamba okubeera nti okwowola abantu illa okujjako ngaobakoowola eri obulungi. Era Allah yatwewaza abantu abawukana ku amru rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ndowooza ebyo bimala ku nsonga ekwatagana ne sunna. Ekikulu kya byonna, sunna masdar min masadiri at-tashri', omuntu gateekeddwa okubeera nga yekwatako. Bingi byetuleseeyo naye obudde bwebwo. Ebibuuzo ate naam, olioka ebibuuzo bino shekhe ebyetaaga okuddibwamuko bitintine, tusaba Allah tusobozese biddibwemu biidhnillah. Naam, ekibuuzo ekisooka onagamba nti edduwa z'amasomero ziramulwa zitya ez'okusabira abaana ab'ekyomubiina ekyomusanvu, nakino nakigattako y'okutikkira abaana kiri kitya mu ddiini yaffe, abaana abathanawi, kutikkira abaana aba top class n'ebirala. Ndowooza ekisookera ddala ekyokutikkira tekirina kakwate nakolaki, ku lw'ensonga oli ayinza okiyita mu ngeri ya bidaa nti ekizuule, okiraba, naye kwekola ekintu nga kyefaananyiriza eddiini nga kikusembeza mu maaso gani ga Allah. Kati okutikkira, abatikkira bo bakitwala nga ki? Bwotikkira omwana mu nasale kiina akakwate konna ku ddiini? Tekiina we kikwataganira. Abantu baddembe okutikkira nga bwe balaba. Ndowooza kaba kalango akayamba abantu okusaasaanya amasomero gaabwe. Ekyo tekiina mutawaana, naye ekyedduwa kyetaaga okwekenneenya. Lwaki abaana muve waka nga mufunye n'edduwa kyekisinga obulungi? Ku lw'ensonga teriiyo dduwa mu nsi okuva enjuba gyeva paka gyegwa yenkana ya maama wo oba ya taatawo. Teriiyo dduwa kuva buvanjuba na bugwanjuba esinga ya maama wo ne taatawo. Era nze newunya abaana abasoma oba wano we bali ne bakutwala ku ssomero nga maama wo yakuloopa ku ssomero. Teriiyo baada oluvannyuma lwa Allah muntu akuyinako buyinza kusinga maama wo. Era
kyannaku nnyo hadithi ya Taisala bun Mayas yagamba nagamba nti mu mazambi amanene wa buqa'u lwalidaini min al-uquq kwe kwabako omukadde olw'okuba omujemedde. Omuntu yenna eyali ajje maama we eziga mu maaso oba kitaawe kyekiseera okumwenenyeza, kubanga toyina kyoyinza kusasula maama wo. Obusiraamu bwakirambika bulungi. Omusajja omu hadithi mpanvu, omusajja omu yajja agamba shahidtu ibn Umar abara agamba naliwo ne ibn Umar nga yetoloola Kaaba wa rajulun yamaniyu hamala ummahu waraa dhahari, nga n'omusajja avudde Yamani aweese maama we ku mugongo namwetolooza Kaaba emirundi 7. Omusajja n'alaba nga akoze kinene, najja ewa ibn Umar namugamba nti aturani kad jazaituha, olaba maama wange musasudde? Yamugamba nti walau bizufratin wahida, wadde ekisa ekimu ekyamuluma ng'agenda okuzaala tokituuseeko. Omuntu yenna ayina obutakwatagana na waliwo abantu boosekerera, abamu abagenda mu shiriki ne bamugamba nti maama we yakuloga, atandikirawo buli wamu amulabyeko ono weesaaza biki ebyo, kakazi gwe wantama. Omuntu eyakulera emyezi 9 mu lubuto n'atuuka ku levo nga bamugamba nti toyinza kati ange eno ekosa omwana kati webakire, nga asobola kwebakira mu mbeera emu, nogamba nti yakuloga yasikusiranyiza. Malakum kaifa tahkumun, eyo namulaki ng'osobola okuvaamu ekigambo ekivuma maama wo oba kitaawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mukabair ayasubba arrajulu abahu, mu mazambi amanene ye muntu okuvuma kitaawe. Kino mu magezi g'abasahaba tekyalimu ekyokuvuma omuntu n'avuma mukaddewe, naye ekifaananyi nabbi kye yaleeta ekiri mazambi amanene kyekino. Yagamba ayasubba arrajulu aba arrajuli fayasubba abahu, kwe kubeera ng'omusajja avuma kitaawe w'omuntu n'omuntu n'avumaani. Ezambi eddene gwe okufuuka sababu evumisa kitaawo, eryo lyezambi eddene. N'ovuma omuntu n'avuma kitaawo, eryo lyezambi eddene. Tekyalabikako era nabbi takivuunulangako omwana kutunuza direct omumwa mukaddewe. Naye olwaleero osanga omusajja nga takolagana na maama we, takolagana na taata we olw'ensonga entonotono. Oluusi Mungu asasire bahajjati muyambe kuba babba mmwe okuyisa bakadde baabwe obulungi, kubanga waliwo level abakyala be batuuka nga tayina gwayagala kulinnya waka ku lw'ensonga akimanyi buli ajja anonye sente zaabwe. Si baŋŋanda babakyaba abatatula waabwe. Omulala noatandika n'okuhadhara maama we nti maama bw'obanga oyina ensonga gyenjagalako ojjanga wano ku mulimu, kubanga omulalu wange omumanyi. Ne bakuwaana mu ngeri efaanana bwetyo, eyo nsonga nkyamu. Ma min dhambin ajdaru an yuajjala lahu al-uquba fi dunya, teriyo zambi nga Allah ayanguya ekibonerezo kyalyo kuno ku duniya maa ma yudakharu lahu fi l-akhira, awamu ng'alina n'amazambi ga ebibonerezo byakutegekedde ku nkomero min baghi
okusinga okubeera obulyaza amaanya n'okubeera nga okuyisa abakadde bobuki abasiraamu muyambe ku baana bammwe okubayisa obulungi. Edduwa egamba etya? Rabbi ghafirli, ayi Allah nsonyiwa, ighfirli kolaki Rabbi ghafirli walwalidayya ne baki warhamhuma, era obakole ki kama rabbayani, olaba akantu ako kama rabbayani saghira, ekyo kyanguyiza abaana okuyisa obulungi. Otutte obuvunanyizibwa bwa taata, abaana bakule nga basobola, nga baba bagamba nti taata wammwe ayina obwetaavu, nga bo nga bajja kwanguwa. Waliwo abantu nga abazadde abaana tewakutuukiriza byoteekeddwa kutuukiriza, ate noyagala bakole ki? Bo bakuyise bulungi. Tebakkirizibwa kuyisa bubi newankubadde wabayisa buki. Naye kino Allah yakikola mu butonde bw'omuntu, ayanguyirwa okola ki? Okulongoosa eriyo yalongooseza ki? Abaana bo olongoosezza gye bali. Ogenda okusisinkana nga ova waka, abaana tobalekedde byetaagisa, ate kikwewunyisa n'otuuka mu mukono mu tawuni gwe n'olya sente ezisingana ezaabo be walesya waka, olutuuka nogamba mbandeetere ekikopo ky'amataawo ne muwogo n'ekigere, ezo no ku ssaawa nnya baba bayisaawo baketi nga tomanyi na birimu. Omwo mulimu ki? Nti nseenene ezo nazo zireete. Ku ssaawa 7 ne baleeta omutwe gw'engege n'ogusumulula buli kimu n'okisuula bbali. Olw'eggulu awo n'otumya ekikopo ky'amata n'obunyeebwanyeebwa buno obukola ki? Oba oddayo eka babagamba mbu emmamba erimu ekyama, ogenda okumulaba ng'akutte essowaani bamuteerako emmamba, n'addayo ewaka nga sente zaalidde zisinga ki? Beesiimye abasajja abasiiba enjala abaana baabwe balye. Beesiimye abasajja abasiiba enjala bakyala baabwe balye. Kubanga lino teeka mu Qur'an, wa ala almawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bilma'ruf. Oyo omusajja rizquhunna okubakola ki? Obalabirira, wa kiswatuhunna n'okubakola ki? Teeka aya namba ekulagira okwambaza omukyala, teeka aya namba ekulagira okuliisa omukyala. Naye omukyala engoye ze yava nazo ewaka era zakyalina. Osanga omukyala omufuba agenda mu katale, mukono junior, ayambadde ka t-shirt kaliko mukono junior, kabalega house eno emabega. Fuba nga bw'osobola okumujja mu ngoye ze yasibwa nga ajja eki, kubanga teeka okwambaza omuki. Lumu neewuunya, nalaba omusajja ku gataliiko nfuufu nga akubye omwana wa mumenya omukono, ne bamubuuza ensonga kye yakubiza omwana. Mbu banterekedde emmere, omwana yagiridde. Kakati omwana wo bw'ali emmere yo manya nti waliwo obuzibu gy'oli. Okiraba? Tewaliwo kyetaagisa kugamba bawaka nti temumanyi nti nze taata wammwe. Ekyo tebakinyonyola. Omuntu akola taata byakola ki? Byakola abaana be balanga ku kyalo nti gwe taata waabwe. Era oba okyama bwoti, be bayimba akayimba akategeeza ekyalo kyonna nti gwe ki?
naye buli wobuuza nga temumanyi nti nze ki, nze taata wammwe weetereeze, ekyo ekibuuzo tebakibuuza. Nasanga omusiraamu naŋŋamba nti nazze ewaka nga omukyala atuuzizza abaana bangeya. Mulwane ekintu ky'okulabirira abaana bammwe, abaana mubanguyize. Buli omu Mungu yamuwa obuvunaanyizibwa bwe. Gwe omusajja ayagala okugololera ekkanzu oba essaati oba empale, obuvunaanyizibwa bwo obutuukiriza. Guno gulinga kisaawe kya mupiira, si kyekyo. Obufumbo bulinga kisaawe kya mupiira, buli omu azanye rolo ye. Baaka ono defender bw'azanya n'azibira emipiira obutayingira, n'abateebi kibanguyira okola ki? Naye no bateeba ate naye no kola ki? Kati buli omu manya nti okuwasako, okufumbirwako masuuliya, era ensonga egenda kuba khasira wa nadama yauma alqiyama. Yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ekigenda okujjusa mukyalawo ki yauma alqiyama butatuukiriza. Omukyala ekigenda okuddusa baawo butatuukiriza buvunaanyizibwa bwo. Tuleke okutambula n'ensi nga bwetambula, manya nti mu maka ndi ani, nti ndi mukyala. Omukyala biki byakola ng'obisoma, naye si kutuula ku TV bano baleese omulamwa. Omwami n'omukyala ani ayala obuliri? Nawulira nga abasinga obungi bagamba mbu abusembamu. Kati omusajja agenda kola atandika okunkumula essuuka ayala obuliri. Obuvunaanyizibwa, buli muntu amanyi obuvunaanyizibwa bwe. Kitegerekese. Naam. Kitegerekese ensonga. Naam, kabamala okwazina biidhinillah, Sheikh addeyo ebibuuzo bibiri biidhinillah tugatandikira. Ate tukyayongerako. Tujja mu kimu Sheikh, waliwo kino kitalina. Kino kyokka. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Naam, Sheikh, onaabuuza agamba nti wasaalira emabega wa imaamu nga muzikiri eswala, abafe eswala ye agiddemu oba? Ekisooka okuwa okulamula okubuna ku muzikiri, kubanga waliwo hukumu ba ulama ze bawa, nga waliwo abatuuka mu bazikiri nga bakuburiyiina abeetoloola ki kaburi nga Pakistan, okiraba abagenda Darwin ne beetoloola. Kati oyo oyinza obutamusa tasaalirwa mabega kubanga
mushiriku billah kubanga yetoloola kaburi. Naye kati bano abayo waffe wano beetaaga okwetegereza kubanga enzikiriza yaabwe ndowooza bafuluma bufulumi, kyetaaga okweyongera okukola ki tetujja kita lumu nti nno tebakola ki. Naye bwe baba nga batuuse ku ddaraja eddaala ly'abali be boogera mu bitabo, ojja kusanga nga abamu beetoloola kaburi. Kati abo alhukumu ala shei faru an tasawwurihi, okulamula ku kintu kiteekeddwa okubeera nga tutegeera ekintu ekyo kikiri. Naam, kino ekisembayo Sheikh ono agamba nti kikkirizibwa okufuula bannabbidaa mikwano gyaffe, ye yeetaaga okumanya bulabe ki bannabbidaa bwe balina. Ekisookera ddala obusiraamu butulagira alhajiru, okusenguka omuntu omwonoonefu, naye ekyo kisinziira ku muntu gwokola ki gwosenguka. Abaffe kimwongerayo oba kimusembeza. Bwetunulira naddala Sheikh Salim Aid Hilal yali annyonnyola ku hadithi ya tauba ya Ka'b bin Malik, yannyonnyola ku hajir, okusenguka omuntu. Tumusenguka mu ngeri ki? Abaffe omuntu gwe tusenguka bwe mba musenguse kiki ekivaamu? Okiraba? Kati waliwo omuntu ng'omusenguka ng'ojja mwongerayo bwongezi. Okiraba? Tetulina kwetaba nabo mu bintu ebyaki bidaayi zaabwe, naye abaffe okukolagana naye mu nkolagana neyeeki eno tegaana. Okiraba? Okujjako ng'olaba nti agenda kujja ku mulamwa, naye omuntu bw'aba takujja ku mulamwa, bino ebisigadde kolagana naye, tokolagana naye mu ekyo kye bakoze eki. Okiraba? Ekirimu enzikiriza ye. Kati mu mbeera efaanaganako bw'etyo, bino eby'edduniya tukolagana nabo, mu bya eddiini bwe bibanga birimu, kubanga ne bamubtadi baawulwamu emiteeko. Waliwo bidaa nga ziri ennene, nga zirina ne manhaji kwe batambulira. Okiraba? Okuva ku A up to Z. Kati nga abashiya, okiraba? Abo bo balina akiida nga yeetongodde. Kati tulinawo wano abaffe nga beetoloolera ekikulu ebida ennene ziringa mawuledi naki nadduwa zino ez'amakumi amaki ana, nga ebisigadde tebalina nnyo aqida munharifa ebajja. Katukolagane nabo mu bino biri tubakole ki tubate. Bwe bagamba okusenguka mu butadi, waliwo bamabutadi nga bidaa zaabwe zijja mu biki mu busiraamu, nga si basiraamu asula, nga balina ne manhaji gye bakola ki gye batambulirako. Oyo gwe batugamba okukola ki Abahmadiya, bo balala. Naye bano ng'oli mu bidaa alinamu ebintu bibiri byokka, mawuledi naki. Ate abantu tebatera nnyo naziteekako na birowoozo. Abamu ogenda okwesinkana ng'abantu bannanyini nadduwa bebeerera n'eri. Kati ono muwalimu be babeera ku wano, wa ila ruh fulani allahumma arhamhu wa askinu fil janna al-fatiha. Era Mungu asaasira busaasizi taraweehi ya 27 bayimamu okubaawo tebatera kolaki kubaawo, baba bagenze. Oli ojja kusanga ng'ayina edduweezi 5 imaamu, ava kweno nadduka n'agenda kweri. Gwe bw'omukeereya olijja bw'ati wa ila ruh fulani allahumma arhamhu. Haji ono yali wano Wakirole baali bamuyitaani, bwe mutamatama wa ila haji Wakirole allahumma obudde tewali. Kati
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.